olunaku olwaleero sigenda kwogera bigambo bingi wabula kikakasiddwa nti enkyanga lumu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono agenda kubeera ku NBS Barometa Kasameme ssaawa 4 ez'ekiro. Mwenna mukimanyi nti TV eno y'abasajja bali bootegedde abeeri era bano baali basiba ekikokolo nga Pulezidenti tebakyamukyaza ku TV yaabwe eno n'essanyuka ne TV endala ezigwa mu kkowe eyo ery'omukutu guno. Kakati nno olunaku olw'enkya okusinziira ku yabaddewo ekawempe ne pressure egenda mu maaso ku basajja bano kakati basazeewo bamukyaze kubanga ebigambo bibadde bigenze viral nga bituuse international. Kakati nno tulindiridde BBS Telefina eno nayo jjukira nti yasiba ekikokolo obutakyaza Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga abako ensonga za ttaanya n'okuzibula amaaso bannayuganda. Kakati nno lunaku lwankya Pulezidenti ku TV kuno kwali ssaawa 4 ez'ekiro wabula olunaku olwaleero ono abadde mu Parliament wali eri ku mbalirira ey'omwaka guno. Kakati nno obumbi obukwata eyo mu 5 ono amaze okubeera nga abwogerako okubeera nga mukwano gwange ampuliriza amaze okubeera nga abuyisa. Kakati nno ono ampuliriza ebigambo ngenda kubeera nga mbikwa butereevu nnyo wabula nga Sheikh Muzata Mufti Mubajje olunaku olwaleero agudde ku kikya. Jjukira nti ono yavuddeyo n'ategeeza nti TikTok esaana ewerebwe mu ggwanga Uganda. Kakati nno ebigambo bimuddugalidde era olunaku olwaleero lugenza okuziba nga musajja wattu gakabaga akomba ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera. Kakati ono kyebatamulangidde tekiriyo. Ebigambo bino sooka biwulire olunaku olwaleero sigenda kubeera nga njogera nnyo naye kankuteeremu obutambi buno bwonna kamu ku kamu obeere ng'obuwulira oba oliawo ojja kusigala nga naawe otenda era ng'onyenya mutwe ku bigambo bino byogenda okulya. Nze AK Master Mayogawo muzindalo ku AK TV Media Uganda, omukutu gwa muntu wansi gwa nkyukakyuka, omukutu gw'omuntu oyo anyigirizibwa. Biri nsoko jimpere ekigalo kakati ompyo subscribe ku mukutu gwaffe olwo byonna bisobola okubeera nga bikunyumira bireme kubeera nga bikuyitako biteekayo ebinonoggo ebiringa bino. naye embuzi mu kifo kyeyaliyogedde ku bintu ebiruma ensi kyatewali nekiŋaŋalanga ekisajja kyebakeera okusiyaga nekigamba nti ekizibu ky'ensi eno TikTok mubajja embuzi gwe kisiraane gwe mazi kyana kyamalaaya gwe magombe gwe tolowooza nti eno ensonga enagikungula otuuza ebintu by'obusiraamu tugusiriikiridde Museveni yakusibye mu buyinza naye njagala okulabula gwe ne kitaawo Museveni nti temugenda kumalako eno ensi eyina nnyiniyo eno ensi ffenna tuli baakukivaako mubajje wadda Sheikh Muzata mubajje gwoli emabega wakita basiraamu ebintu ebyo twali twabisiikira era wano wensinzira n'enkunga ensi yonna okuvaayo okwogera ebibi bya mubajje musiyazi mubajje munywa amwenge mubajje ali embisi mubajje akomba mu bubina bw'abakazi abatali basiraamu eyo kyana kyamalaaya gwe kisiraane gwe matako gwe mazi wumbwa tegenda kumala goze kankubuulire twagala okomyewo ebintu by'obusiraamu byonna byozotunda emizikiti gyonna goroza nyinza okuyimirira wano nereege nti nga simanyi lwaki nereega n'omuwulira Shabani omubbi omuyaaya atandise okulimba abantu nti bangoba olw'okuba maze okuzimba omuzikiti so what gosoose okuzimba emizikiti mu nsi. Mufti Mubajje tokyali supposed kubeera nga gw'okulira abasiraamu. Mubajje lwaki weerayizanga? Mubajje lwaki ofuukira abasiraamu akayinja mu ngatto? Mubajje obusiraamu wabusuulawa? Lwaki ofiira ku bantu? Kuba gw'otuuka ewa muzeeyi, kuba gw'atambula n'abasirikale. Tofuukira bantu kizibu, tosobola kukwata bantu bangi. Namba y'abasiraamu ennyingi gw'ogifuukira ekizibu weerayize. Tosobola kukwata kooti za ggwanga Uganda kuziyisa mu maaso. N'essalialo ya Buyisiraamu ogiyisizaamu amaaso. Otherwise abasiraamu abalese omusajja eyo okuniga okusimuyako obusiraamu ebisooto musibira bwereere. Tewali nsonga lwaki musiiba nga n'essalya yeekulagira nti oba olwanirira obusiraamu newe obufiirira ogenda oli mutukuvu wa Allah. Obusiraamu kye kimu ku bintu ebinene nnyo mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna. N'olwekyo ekibayi ky'obusiraamu ekisinga obunene bwe kiba nga kyeyawudde ku mubajje liivu obusiraamu bbi. Ofuukidde abayisiraamu ekizibu buli kaseera weerayiza okimanyi bulungi nti Ssemateeka w'Obusiraamu alagira teryakulira Busiraamu ng'aweza emyaka 7 kakati wawezezza 7 weerayiza emyaka emirala 10 ogenda vaako ng'olina emeka bw'onatuuka bakati nga bakuggyako. Okimanyi bulungi Ssemateeka akulagira nti Omuyisiraamu yenna aliko ebikolwa era yali afiiridde ku misango
tasobola kulya busiramu manye emisango gye wakasingira lwaki ofiira ku bantu nga gwe omuntu omu enough is enough toleetera abantu kubaleeta kigambo mu mutima nti enough is enough tokala basiramu banno maziga na musaayi tobusiramu kiki otafunye mu busiramu kiki kyosuubira okufunayo ekitali kyotanafuna kati emali yabo ogitunze nange nanyini tiktok yakola tiktok video ekuleetera ebyo ebintu byokka byoli interested in seka lwaki gwe feed ekuleetera bya busiru kankwate simu yange wane yokulala nawe era ngo oyagala otegeera empisa z'omuntu zennyini otegeera omuntu ye bwali yennyini nyini kwata tiktok yo gibikulu ogende ku for you ye feed ye byemuleetera yoyo omuntu ye karakita yoyo omuntu kuba feed ekuleetera ebyo byoli interested in seka lwaki gwe bakuleetera bya busiru nze kansooka mbikule feed yange feed yango giraba ekuleetera byoli interested in network yagala kunkola ki network yagala kunkola ebyo bya crypto baana b'obusiramu baabo XRP bino bya crypto seke yo feed yang seke yo feed yang we're gonna win so much. If you hold crypto, this message is for all right, so abasinga kuma mugenda kutandika okwebuuza izo film video ekuleetera ebyo byoli interested in seka lwaki gwe feed ekuleetera bya busiru gwoli interested mu bya busiru nze olabyeko feed yange n'omulala abikule feed tesobola kukuleetera ekyo kyotali interested in kati awo tuzaayo tutegeera lero omukulembeze ekyatukulembera abo abasiraamu ng'ojagala otegeera empisa z'omuntu n'embeera personality ye kwata essimu ye genda ku feed ye ekuleetera byoli interested in tesobola kuleetera birala era ebyange obirabye ekuleetera firimu bya politics crypto because my area of interest awo weeri baana boogera ku nkyukakyuka tolabye mu baamabina banyenyaki bakolaki tusobola osigala nga tuserengeta bibyo bya bujingo eyo dakisi vibes crypto baana babusiramu bemerako nga ndaba bahijabi seka olaba biki mipiira sports seka ku tiktok olabako bya busiru solution sikugala tiktok sekatereera mutulabisa mumutuvumaganya nibatuuka okugamba nti amabaala webituuka mu ramadhani nga amabaala gaba tegakyakola gaba gaggadde ekisibo bwe kiggwako seka mwe mubeera mabaala biki byoyogera kuntum khaira umma fabe kibiina kya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tuli kibiina ekyasukunu yatugamba kasitoba kuba n'owulira nga basansabaga omanyawo okutte weewo tojjaamu bazzeeko buzza yewe yatugamba okitegera nze vidiyo yange tewemula sityoboola naye nzibu ya kwedifendinga lwaki nze nkukubira ku kinyusi kwennyini nabagamba when I hit hard ate nze sikola propaganda nedda nze nkola video ng'eriko ne evidence okitegera ng'eriko evidence winikiza kino wini byanyuma sikyabadde adifendinga kino sikyabadde adifendinga okitegera kiki wabadde olina okukola nze mbanga nabadde nnimba wabadde olina okukwata statement za winikiza ze yakoze ku BBC n'oziteeka ku page yo naye kakati ate olabisanze ate n'okozesa disrespecting caption you disrespected me okitegera ekintu kino honorable you disrespect me however much I give you respect kubanga mwasobola okutusiriwaza emyaka 2 nga Museveni waafuga that you deserve a respect for that kyovola banze sikuvolera sigenda kuvola mu video yange nezinaddako zonna okitegera ekintu kino kuba kyotinkudde tokimanyi but just watch the space
then ngenda kulekeramu at least akensuso nti at least wagenze komu kuba commenters bonga gama sibuli omuntu adeserving okumuddamu wamuzeemu kino siwe kiri nti ono omwana alina emitwalo 69 okitegera gyalina jo yetaaga okumuwa matu nkwebaza ku lwekyo kubanga kuliko kunene abeeyita ba big tiktokers era abeeyita ba revolutionals mbe bagitegeerera balina followers 5,000 balina 3,000 balina 2,000 n'abalala bali mu bukadde okitegera naye eno namba yange gye mwasinze okufaako ya 69 siwe kiri that is me okitegera when I hit hard ate nze ndi muzibu wa kwedefendinga ku lwaki nina evidence so gwe nawe nanzanyirako am a big deal kati njagala nkukwatire ku fake opposition eya Winnie Kiza ne banne Winnie Kiza let us see how you're going to defend yourself from me katulabe engeri gye mugenda okwedefendinga kunze kwa mumaze emyaka 2 nga mutusiriwaza mulowooza tugenda kubeera ku ekyo ekintu kyekimu zino sente Donald Trump azisibye zo however much Winnie Byanyima tried to explain yagezezaako explaining nanyonyola Donald Trump azisibye then njagala olete evidence nti nabadde nnimba gyoba oleeta oshegera omanyi abantu bano bwe bagira batuzanya ebyekisiwa baddenga batusiriwaza batuzanya politics of deception batusiriwaza tibasiriwaza abantu nga Museveni waafuga mpuga ne tumugamba wabbye okitegera wabbe ebitano nagamba abo banzijonkera betema amaganzi basimanyi bakemettererwa emmeme ne boogera empayipayi zonna n'abyogera be bano ba Winnie Kiza ne opposition yaabwe baddengawo kakati essaawa eno bali mu stage 3 ey'okutusiriwaza batya Museveni we yazimba fake democracy yagiteeka mu mitendera okitegera ekintu ekyo yagiteeka mu mitendera atya ayinako level 1 level 2 level 3 okusobola okutuukiriza Bahima Century Dynasty agenda zaabwe eno article 14 gitunulire wano Bahima Century Dynasty en amendment bayina 50 year master plan 50 year master plan balabanga bannayuganda tuli basiru nnyo basobola tufuga n'emyaka 10 baleeta Besigye era mu article 14 bakugamba nti Besigye teri muntu n'omu alina Musa Pesinga essaawa eno His Excellency Kyagulanyi ya beating odds naye kati ali ku level 3 ko bamutayiriza kwe baagala bamufunzize fe bannayuganda unless nga tukkiriza mission z'abano zigenda kuyitamu ezaba Winnie Kiza n'ekibinja kye lwaki nkugamba kino tunula wano bano bali bameka kuno kuliko Besigye kuliko Winnie Kiza kuliko Guligole Mugisha Muntu kuliko ne Birigwa sibe bali ku kitebe nga beyongeddwako olukwago sibe bali ku kitebe then Mugamenze guno bali bakunganya mikono kutwala Museveni mu ICC olwokutta abantu be Kasese kye kyatuka ku guno musango Winnie Kiza what happened to this case kubanga tulaba nti abantu be Kasese partial freedom bagifunanga His Excellency Kyagulanyi amaze okujja erweru nalyoka kubwa sanction siwe kiri mu musango gwa mwe kyagutuukako gwakona yewe gwakona lwaki temwakoma okunyonyola bannansi ne mbagamba tibannange mutwegatteko tulwanirire eddembe ly'abana abantu be Kasese kale nze ndi ku childish okwabuza what kind of childish ignorance this is munange ekyo wanzivoddemu naye gye tunaagendereyo mu maaso ojja kakasa nti si childish ojja kakasa nti ono omwana byayogera birimu ensa just watch me okitegera ku level 1 kwe bakutayiriza nti senga oba osituse wenna nga politician owakabi bakuterawo akabinja wakalina okukakanyizawo politics wo naye senga oba supportinga noyita ku level 1 babeera bakulinze ku level 2 level 2 ba members abali ku level 2 be bani abeera bakutayiza okukuwa amafumu n'amaggwa okulaba ntoyitawo 1 Mathias Mpuuga kwali kuliko Charles Peter Mayiga Emmengo kwali kuliko Medadi Lwega Segona kwali ku level 2 kuliko Muhammad Nsereko kwali okitegera kulikani ku level 2 kuliko Ken Luchamzi nono kuchiringa na ba big boys naye si kwali kweyo level 2 si kwali okitegera wano bayina okuta political career yo lwaki nese mujunganda kwali ku level 2 ndi wowe ise ku level 1 nojja ku parliament level kwa eno level 1 ekolera ku council levels kwekolera ku council ne ku bitebe ebya districts kwekolera ku level 1 then level 2 ye parliamentary level kati political career baba ino jinyigiriza waneno nti ogenda mu parliament eri ogenda kusanga yaga amanya genkumenyedde gaje gali mu parliament era bakusomera zidiiro ezenjawulo basobola okutta political career yo n'okuteeka mu nkwawa z'abano abeeyita ba elites oba senior politician okitegera ekintu ekyo ku level 2 His Excellency Kyagulanyi Nsereko yali amusomera diiro okumutwala ewa Museveni ku level 2 kuliko ne Franka Gashumba naye mbadde mwerabidde okumubagamba okitegera kuliko ne Franka Gashumba ku level 2 okitegera ekintu ekyo nkugambye no parliamentary front sako ne ku media houses nga we wina support basoka ne bakuwa coverage ey'amaanyi nnyo then bamala ne bakulinnyako
ne bakutwaliwa Museveni ne batta political career yo kweno level kwe battira Hussein Kyanjo okitegere ekintu kino kuba bana abantu batta nekyenjolekedde nze nabagamba nze n'obulamu si kyeguya okitegera come what may nze kye nabagamba ekintu kimu president wange kasitanziikako period okitegera ku level 2 kwe bakutayiriza then sengo obasuka ku level 2 bakulinda ku level 3 bani abakola level 3 ku level 3 kuliko Kizza Besigye kwali kuliko Wasu Abirigwa kwali ku level 3 kuliko Nobert Mao ku level 3 kwali kuliko Akena kwali ku level 3 okitegera ku level 3 kuliko Grigore Mugisha Muntu kwali these are party leaders nti wona asuka wanena at least ojafuna political party emu joyingira okusobola okuwipinga political career yayo ogenda jizimbira mu political party yensonga lwaki Anas Kalisa gwe bawo obutwa yagamba nyo his excellence Kyagulanyi nti wanaba anasobola okuwangula abasajja bano aitalina kwegata mu political parties ezo ne UN ne NURDP political party eno gye twakyusa nitufuula national unity platform okitega nitufuula national unity platform yali yabwe Museveni atekawo political parties ezo nga azitekawo kulinya kaluya z'abantu nti olina okujja at least bantu bakunyigire mu political party his excellence Kyagulanyi n'agisapesinga yensonga lwaki kweno level kwe tuli alina okuwangula Museveni nti ezo level zonna yazitayo kati bamutayiriza ku level 3 yensonga lwaki bakugamba baagala alliance kwa bali bakimanyi nti Mpuuga asobola okiyira munda kati we kyayiika nga balina okujja mu alliance naffe okitegere ekintu ekyo era kati balwanirira nnyo tugende mu alliance nenga bali kusiriwaza ng'oli wakola ki wafuga nabagambye wini byanyima yabadde agenze ku stoppinga sente za USAID I mean eberenga egenda mu maaso bajiwe Uganda Donald Trump thanks to Donald Trump twaze tumazeeko ku luno buli azanyira ku dola agenda kutya otalo lwa BRICS betuliko okitegera amaze nazi stopping omulalu oyo kyovola bamwagala nnyo nabagamba America yaleeta omulalu ono agenda balaga kikyali okitegera then Winnie Kiza ekintu ekyamanyi kyobadde olina okukola obadde olina okuleeta videos nolaga ensi nti nze nnimba otherwise gye tulaga ngenda kukwambula Winnie Kiza ngenda bambula eyo fake democracy gye mbadde muzanyiramu nga musiriwaza bannayuganda nga Museveni waafuga musobole okutuukiriza Bahima Century Dynasty okitegera ekintu ekyo nze nabagambye nze sirina kyentya wabula attack me ng'olina defense emala okitegera kuba nze siri wa propaganda ng'abalala ekyo si kiri okitegera ekintu ekyo gwe nnumba nga weesibye ebbiri era mbakakasa kati mwena mwanfollowinze mu fake account ogenda kumpulira okitegera ekintu ekyo mutusiriwaza mu politics ow'ekisiro okumala emyaka 2 era gye mwagala mutuzze kakati ku level 3 kwe tuli mwagala mutuyingiza ekya UPC okitegera fake agreement male mutte his excellence Kyagulanyi mwagala kumutta okitegera bana abantu balina access ku mundu balina amakomera bana ba opposition balina amakomera basiba bana baffe bano balina obutwa bano bebata Segirinya yali abalemye ku level 2 yali abalemye Mpuuga we yalaba n'agamba wakiri okulemererwa nkola kinyonoona n'amutira ku level 2 teyatuuka ku level 3 okitegera ekintu kino kuba bamwa mission esobola okusanya his excellence Kyagulanyi n'agigaana mubijjukire ebigambo bino byenjogera si byange n'abigaana basobola okusanyawo his excellence Kyagulanyi ku level 2 kati we yabalema ku level 2 kati bamusindise ku level 3 Elias Lukwago Besigye Grigore Mugisha Muntu Winnie Kiza Winnie Kiza ono bamuleeta bulesi teyaliko ku level 3 Birigwa Bagashumba bonna balemerwa ku level 2 kati ali ku level 3 Nobert Mao abo be babira bakutayiza bano ba party leaders tebagenda kuba bagenda kunyigira mu political party then bate political career yo oleme kulemesa master waabwe nezo na level tuzisusse ne ku level 3 nayo mbagamba I am going to expose you to the fullest tujagita